Essiga eddamuzi likinoganyizanga bwe kyerambika obulungi nti abantu balijjamu obwesigwa olw'obukenuzi n'enguzi efumbekedde ekitongole kino nga kino kiremesezza n'abantu abamu okufuna obwenkanya. Mu kino baakuleeta omu ku bannamateeka abakadde gwe bagenda okwebuuzaako okusobola okuzza ekitongole ky'essiga eddamuzi ku nnono zaakyo n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo eri abantu. We also cannot shy away from the fact that corruption, whether real or perceived, continues to cloud the public perception of the sector and ultimately reduces public confidence in the system. This we must address. Saabalamuzi Bart Katrebe ategeezezza nti kituufu essiga eddamuzi lisanga okusoomozebwa okw'amaanyi naddala misango egitudde mu kkooti ez'enjawulo nga tegikolwako egikunukkiriza mu mitwalo 12 wabula nga baakukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga gikolebwako. We are going to plan better now that we have the data, and I have set in place a committee this week which will review that report and study it and give us recommendations on how we can reduce case backlog. We don't only just want to reduce it, we want to eliminate it and make sure it does not come back into our system. So this we are going to be looking at the medium term as well as the long term. Major General Kahindo Otafiire nga ye minisita y'ebyobulamuzi n'ensonga za ssemateeka agamba tewali kitundu ku nsi kitaliimu nguzi wabula ng'erwanyisibwa bulwanyisibwa nga kati essira kwe balitadde. Ayongeddeko nti bakola butaweera okulaba nga ne poliisi ebayambako okuteeka amateeka mu nkola naddala etteeka ly'essaawa 24 omuntu yenna akwatiddwa z'alina okumala mu kkomera nga tannalaba mulamuzi. As for corruption, well, it's a worldwide phenomenon. We are not alone. We have our own fair share. But I'm glad to inform you, Your Excellency, that of late, the public image and public confidence in the Uganda judiciary has tremendously improved. Mu misango emikadde 760 egiba giteekeddwa okukolebwako essiga eddamuzi, emisango 160 gyokka gye gikolebwako ate nga n'emipya buli lukya gyeyongera. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.